Nyongera maaso n'okukulisaayo yonna yonna gy'obadde gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Update TV. Nkutegeeza nti n'okola ky'amaanyi nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Update TV. Mbaanirizaako mukwano gwange. Kakati nno gy'otabadde muganda wange, omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu conference emu gy'abadde n'asindika obubaka eri abavubuka. Asindise obubaka eri abavubuka n'abakubiriza mu ngeri ez'enjawulo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kale bino n'ebirala bye nkuleetera naye nga nkwebaza nnyo webale kwekumira ku mayengo ga UG Update TV. Gwe atannakuba nga osubscribinga kutegeeza genda mu maaso subscribinge, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ali eyo. Bannabulaaya abali ku kyeyo nammwe mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo ga UG Update TV. Kaakati nno President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'akubiriza abavubuka n'abencouraginga okusigala ku mulamwa gwabwe ogw'okulwanyisa enguzi efumbekedde eggwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti nno saagala mufeeyo ku kyonna ekigenda mu maaso, ekyo kye tuyita good trouble, oba wali olabyeyo ekintu kye bayita good trouble, ye yakiyise good trouble ekyokwekalakaasa nga balwanyisa enguzi mu ggwanga. Yagambye nti n'ekyo kye mukola temukirekeraawo, mugende mu maaso n'okwekalakaasa ku nguzi efumbekedde eggwanga. Ayongedde n'akubiriza abavubuka naddala abali mu kibiina kya National Unity Platform obuteenyigira mu buli bw'enguzi, kubanga kintu kive nnyo wano ewaffe mu Uganda oba mu National Unity Platform. N'agamba nti nno era akubiriza nnyo ba MPs abasobodde okubeera abasobodde okukola obusobozi bwabwe ne basobola okuteekako emikono ku Censure Motion okusobola okuba nga basekyalinga abaami bano ba 4 commissioners abagabana akasiimo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. N'akubiriza n'abalala bonna abatannaba kubanga bateekako emikono bagende mu maaso n'okuteekako emikono okusobola okulwanyisa enguzi. Agambye nti n'enguzi efumbikidde nnyo mu kibiina kya NRM naddala ne munne nga kikulemberwamu Anita Amongo. Anita Amongo agambye nti nno ono enguzi ye agitwalanga ekintu ekiri awo ekyokuzanyisa. Tujjukira bulungi nnyo omukyalo ono Speaker wa Parliament Anita Amongo nga jjojjo by'abalamu yakajja ateekebweko sanctions ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda mu nguzi, mu kulya enguzi gwe muganda wange ali eyo. Kitegeeza nti nno ono yakulembedde Parliament mu kulya enguzi. Kaakati okusinziira ku ssaaga ebaddewo wiiki ewedde ng'abavubuka beekalakaasa olw'okulya enguzi mu Parliament nga bagezaako okugamba Anita Amongo alekulire. Tujjukira nti nno enkumi n'enkumi z'abavubuka zaakwatibwa ne batwalibwa mu poliisi, ku bitebe bya poliisi ne bakwatibwa, abamu ne basindikibwa e Luzira ne basibibwa. Naye bano baali bakulembeddwamu abeekalakaasi Abanakkenya abaali beekalakaasa kuli ya Muluto nga baagala asobole okuba ng'akyusa financial bills, nabo ne bafuna ekyokulabirako ne bagamba tugenda kuba nga twekalakaasa nga bakolerwamu genozi. Kaakati gwe muganda wange ali eyampuliriza, Kyagulanyi kwasinzidde n'agamba wadde mukwatibwa mutwaliddwa mu makomera naye musigale nga muli bavumu okuyimirira ku nsonga yammwe, kubanga jjojjo ly'abalamu tulaba Speaker Anita Amongo amawanga ag'ebweru gakamuteekako sanctions ku kulya enguzi. Newankubadde muli bangi abakwatiddwa mu kulya enguzi, jjukira nti nno nga bwe nkugambye enkumi n'enkumi zaakwatibwa, naye nga muno mwogase n'aba MPs n'ababaka ba Parliament abasinga ba ministers abakwatibwa nabo era mu ngeri y'emu ey'okulya enguzi ne batwalibwa e Luzira. Muno nno mwe mwali Cissy Namuju, mwe muli Yusufu Mutabuli, mwe mwali Paul Akamba abaakwatibwa. Naye era wano benjogerera bakateebwa jjojjo ly'abalamu gwe mukwano gwange ali eyo, naye nabo baali bavunaanyizibwa mu kulya enguzi nga bavunaanyizibwa ekitongole kya Uganda Human Rights Commission ekigulirirwa muganda waffe Mariam Wangadya. Kaakati
wano Kyagulanyi we yasinzidde ng'ali ku kitebe kye wali eri ku headquarters e Makerere e Kavulo ku kitebe kya National Unity Platform n'akubiriza abavubuka obuteetiirira okusigala nga balwanira nga bayimirirawo ku nsonga z'okulwanyisa obuli bw'enguzi obufumbekedde eggwanga ggwe mukwano gwange ali eyo. Teyakomye ku ekyo kyokka, yayongedde n'okukoona ku muganda waffe Akileo Kivumbi eyakwatiddwa wiiki ewedde n'adetainingi n'atwalibwa mu Mitale Court n'atwalibwa e Luzira asaavingeyo omwezi gumu. N'agamba nti nno regimu ya Museveni egenda mu maaso n'okuba ng'ekola ebikolwa ng'ebyo, egenda mu maaso n'okuba ng'ewamba juzi kuva mu kalulu akaggwa 2021 tulaba nga mwami Museveni azze awamba abaana mu regimu ye ezze ewamba abaana bapaatikako emisango egy'enjawulo ne basibwa paka ne kaakati bakyaliyo e Luzira. N'agamba era mu ngeri y'emu kibatuusiza ku muganda waffe ono Akileo Kivumbi. N'agamba nti no twagala muyimirire wamu tusobole okuba nga tulwanyisa ebikolwa nga bino mu ggwanga lyaffe bireme kuddamu kubaawo, kubanga bwe tubitunuulira nga bigenda mu maaso bigenda kukosa ffe ssaako n'abaana baffe. N'akubiriza abavubuka n'agamba bano abasajja be mulaba abatambuza obubi eggwanga lyammwe abali ku mulembe guno eggwanga baliwaabya lwa nsonga bo bajja mu byabwe bagenda emyaka gibakaatuuseeko, naye ggwe okyali muvubuka okyabuzaayo emyaka egiwera. Kitegeeza buli kizibu kye bagenda okukulekera gwagenda okuba nga akyeŋŋanga gye bujjako mu maaso, so olina okirwanako obudde nga bukyali ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino President Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogedde ng'asinziira wali eri e Makerere e Kavule gwe mukwano gwange ali eyo, ng'okusinziira ku kyegenda mu maaso mu ggwanga nayagala adresingeko ku bavubuka ku mulembe omugigi gubeere nga guli aweeya kubanga ekijja omanyi kinyaga bitono ggwe mukwano gwange ali eyo. Kale ne nkubiriza muganda wange gwe naawe atanaba kuba ng'osubscribinga ng'osharinga genda mu maaso subscribinge sharinga ne eddoboozi lisobole okutuuka ku buli muvubuka, buli freedom fighter yonna gy'ali lisobole okuba nga limutuukako muganda wange gwe ali eyo. Baganda bange abali Saudi Arabia nammwe mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi okwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno temuvaako, tugenda kuba tukomawo ne information.